ekibiina ki NRM akokuntiko kalangiridde nti abadde sipiika wa Palamenti Anita Among yagenda okukwata ekibiina bendera ku kifo kya sipiika ekirondebwa olunaku olw'enkya. Among yalondeddwa ku mannya 12 agaba beesowoddeyo ku bwa sipiika. Olukiiko lusiimye enkola ya Right Honorable Anita Among ebbanga lyakamala ng'aweereza mu Palamenti. Ku lunaku lw'okwewandiisa ababaka abamu basaba akakiiko kano okwewala kyekubiira era kalonde omuntu asaanidde ekifo ky'obwa sipiika. Bwe tunakola ensobi ne tuteekawo omuntu atalina obumanyirivu tujja kukaaba, tujja kukungubaga emyaka eziddako 5 ndowooza ne 10 eyinza okuweera. Kati nze mbadde minisita era nkyali minisita wa defense nga mmanyi nti bye nsobola okukola tewali omulala asobola okukola. Obwa sipiika tebwetaaga muntu wannalukalala. Nze ngambye obwa sipiika bwetaaga omuntu agatta enjuyi zonna kubanga gw'oli sipiika wa Palamenti naye okubiriza banno tufune omuntu wadde tuli mu nkola ey'ebibiina ebingi naye twetaaga olujegere olutindo lunaagatta. Kati abamu ku babadde beegwanyiza entebe ya sipiika si Bamativu n'enkola yagobereddwa ey'okusomosa bamyuka buli kiseera ng'aliwo obwetaavu. Theodore Ssekikubo omu ku abo ababadde beesowoddeyo ku kifo kino agamba nti abakulu tebandimalidde bantu biseera byakwewandiisa nga balina obwabwe gwe baagala afuuke sipiika. Nga mmanyi nti oba oli awo CEC kubanga CEC ke kakiiko ak'okuntiko kajja kutukolinga tu order kagambe gwe kubo kiri okutte bw'oba olinnye eri beererayo ddala bw'oba oli eno beera eno. Si ekyo kyokka n'abalala be twesimbye nabo ababadde bavudde bajjeyo empapula nga baminisita olwedde bwe buba nga tuli mu buweereza eri ekibiina n'eri eggwanga ekibiina kyakakulonda ku bwa minisita tonnabugumya nambooge nti ate ekyo kibe kitegeeza ekibiina kyakola nsobi okukulonda okuwa obuvunaanyizibwa obwo. Ono era ategeezezza nti kyabadde kya bulyazaamaanya okugira abantu okuvuganya ku kifo kya myuka sipiika nga bakimanyi nti Anita Among abadde mu kifo kino ate n'obwa sipiika obujjuvu abwagala. Kubanga twakyewuunya okubanga weesimbyewo ku bwa deputy sipiika okwesimbayo ku bwa sipiika ng'ate n'entebe eno eya sipiika eya deputy ey'omumyuka okyagituddemu tekiteekawo level playing field. Naye ate n'ekibiina okubanga kisirika paka ku ddakiika esembayo ne kitavaayo kuweereza buwabuzi awo kyekirumamu n'abo baba balondeddwa ate baleme kweyagaliza nnyo n'ababa balonda baleme kulowooza nti NRM ebeera ku mitwe 2 oba 3. Ssekikubo ayongeddeko nti enkola eno wadde eringa eyamba ekibiina obuteyuza kyokka teyamba kibiina kkula era yandibaako ekigendererwa ekikusike kyeyisaawo. Ojja kusanga nti nno bagenda okuteekawo decision bweti decision ng'eyina eriiso gyetunudde wandigambye nti n'ekibiina nga tetunaba nagenda nayo buli olwandirabye nti onaasabye n'onaasabye ekisooka kyakubayita nti nete waliwo kino ffe tubadde tutwateesiza bwe muti tuleme kubanga kiri capricious nga tomanyi naayita siiyite. Okunyonyoka ensonga eno tuwayirizako ne yali ssentebe wa NRM Makindye era omu ku abo abakugirwa okuvuganya ku kifo kya ssentebe wa NRM mu ggwanga John Ssimbwa n'asikiriza abadde balowooza nti bayinza ofuna obwenkanya mu lukiiko lwa CEC. Naye nze kyemmanyi CEC teyina kwetengerera ku nsonga z'ekibiina nga CEC. CEC ekola okusobola okusanyusa chairman w'ekibiina. Ssimbwa era nga ali mu maka Palamenti yakikirira Makindye East agamba nti kikolebwa olukiiko lwa CEC tekikoma kutta demokulasiya mu kibiina wabula era kimuwa omukisa balina obusobozi obw'enjawulo okuweereza eggwanga. Abantu bangi abaasibibwa ebweru olwolanya nga sipiika. Kyo twogere mazima tugaane tukkirize olanya yayina qualities ensukkulumu ku kifo kya sipiika. Abantu bangi ne basalawo ne bagamba nti bw'aba olanya tugenderaawo ekitabadde kwono aliwo. Era singa owadde omukisa abantu abalala okujja n'otandika okupima quality zaabwe mu bwenkanya abamu ku bo bazisinza ne sipiika bw'oleese olwaleero. Kati abantu abo okubasibira ebweru n'oleka quality ez'ebweru ze balina nakyo tukigenda kuyamba Palamenti. Tekigenda kuyamba Palamenti. Robert Mwanje, BBS Telefina, Gambuze. Gambuze tuntulira olunaku olwaleero ebibiina by'obufuzi